Yeebazibwa omulungi sawa ya birota b'emikwano ngenda banzivunula ebirooto bya Maize Brother Steven eno bagiyita Chosen Generation. Mukama tutumize bitandika twagala okwebaza olwakadde kano kubanga kuddamu ebirooto bino nkola omwoyo mutukuvu omwoyo w'amagezi okumanya n'okutegeera omwoyo okubikulirwa jangu otukulemberemu nga nzivunula ebirooto bino mu Yesu Kristo omwana Katonda omulamu amiina. Tandize naani ono Nantambi Grace agamba kitegeeza ki okuloota nga osuula ekisumuluzo kyo. Mukama yeebazibwe. Yesinga buyinza njogera wano ku Chosen buli kaseera ne bagamba nti alina ekisumuluzo yaba n'obuyinza, alina ekisumuluzo yaba n'obuyinza ne Bayibuli yogera emirundi mingi ku kisumuluzo. Mukama waffe mulungi yeebazibwe. Yesu yavaayo mu magombe n'okufa, yavaayo n'ebisumuluzo bye mu magombe n'okufa. Amagombe tegakyasobola kukukwata, genda tekyasobola kukukwatira kubanga Yesu yakuggyayo. So alina ekisumuluzo yaba n'obuyinza. So omukwano gwa okuluzinga ekisumuluzo mu kirooto non necessarily nti oba oluzinga ekisumuluzo ky'onnyumbayo naye mukwano gwa kuba kuluzinga buyinza ng'omwana wa Katonda. Ffe ng'abaana ba Katonda tulina obuyinza, tulina amaanyi agatuweebwa gavumenti y'eggulu. Kati waliwo bye tuyinza okukola ne bireetera okuba nga mukwano gwange oluzinga obuyinza bwo mu bwakabaka bwa Katonda ng'okuggulira omulabe Setaani n'omuleka n'ayingira. Kati bwe tudde ku sitole ya Adamu yalina obuyinza ng'afuga byonna nga tewali kintu kyonna kimufuga, buli mbeera yonna nga tewali emufuga. Naye bwe yakola ekibi n'aggula oluggi, obufuzi ne budda eri Setaani. Kati Yesu n'akomawo n'atuzzaayo. Yesu akuggyeyo buggya mukwano gwange akutaasa butaasa ekibambulira naye nga buli kimu kyali kyagenda. Praise God, Brother Steven. I always dream fruits, but they are half rotten. Side emu nga nnungi endala nga nvundu, but I don't understand it. You don't understand it. Today ojja kukya-understanding. Nakuloota ng'olaba ebibala bivunze, side emu ng'evunze endala nga nnamu. Ekyo kisobola okutegeeza ebintu nga bibiri. First of all, kisobola okulaga embala yo ggwe ng'omuntu nga yetaaga okuba nga improving, nga yetaaga okuba nga weekolamu omulimu, ng'embala yo si nnungi. Ebibala eby'omwoyo ebiri mu Baggalatiya 5:2 weetaaga okuddayo birivisitinge osome onoonye wa wotaperforminga bulungi. Mukama waffe mulungi yeebazibwe. Ekyoto kiri common nnyo mu baana ba Katonda, naddala nga Mukama Katonda ayagala kubanga ayagala obe ng'oyongeramu amaanyi mu kubanga obeera n'embala ennungi ng'omwana wa Katonda. Ekyokubiri, ekyoto kino kisobola okukiikirira emikisa gy'okubanga gyonooneka, kubanga ebibala ebiseera ebisinga kikiikirira omukisa. Kati osooka ne weekebera n'olaba mukwano gwange embala yo nnungi. Twekebererawo mu kigambo kya Katonda, si mu birowoozo byo nti nze ndowooza ndi mulungi. Bangi nnyo bagamba nze I think I'm a good person. But check ekigambo kya Katonda kye kyogera, oyimiridde otya? Twekebera ekigambo kya Katonda y'endabirwamu, Bayibuli egiyita ndabirwamu. Mwe tukeberera buli kintu kyonna. So wekebere mu ndabirwamu kye kigambo kya Katonda olabe bw'ofaanana. Oba weetaaga okubako collection z'okola, of course genda weenenye maaso ga Katonda then okole ky'olina okukola. So bintu ebiri ebitambula ku kyoto kino, omwoyo gw'okufiirizibwa, ebibala ng'olaba bivunze, oba ng'okuba nga weetaaga okuba ng'obala ebibala eby'omwoyo omutukuvu. Ono bamuyise Happy. Naloota nga nina ettooke, nina ekitooke kyange nga kiriko ettooke libadde terinnatuuka mugongo ne kukutuka ne ligwa nga likyali tto, ndowooza omugogo yadde ategeeza. Ettooke nayo lirina omugongo kirabika. Kakati mukwano gwange ettooke likikira mukisa. Nsiba nkyogera wano buli kaseera. Ettooke likikira mukisa. Naawe ekituuka ku ttooke eryo ge gaba amakulu g'ekirooto. Kati ettooke eryo bwe liba ligudde nga akaseera kalyo tekannaba, netolaba nti mukwano gwange kino kibeera kubeera kulemererwa, nga mwoyo gwa butamaliriza, mwoyo gwa kulemererwa, ng'akaseera k'okubreakinga katuuse. Mukama waffe mulungi yeebazibwe. Mwoyo gwa kulemererwa tosobola kukola kintu ne kigguka gye kirina kulaga emikisa gyo gifiira mu stage wakati awo nga tosobola kumaliriza kintu, buli ky'otandika tekimaliriza.
omukisa ogubanga gukwatako ne gukola ki, ne guyita mu ngalo. So guno gubeera mu gwa kufiirizibwa, but oba sigamba nti oba tofuna bintu naye bikufaako. Ettooke era wabadde nalyo lyonooneka, sigamba nti wazze mu lusuku nga temuli, lyabaddemu naye lyakutuse. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Kufiirizibwa gy'okola ebintu ebisinga nga byonooneka. Kati ky'oba olina okukola ng'omwana wa Katonda kuyimirira osabe, sometimes osobola okubeera nga sigamba nti kibadde kikutambulirako naye nga waliwo ataaka ku kintu ky'obadde okola nga omulabe Sitaani ayagala kikuba wansi, ayagala kikutula, toyagala kulinda kukirabako nti ekirooto kituukiridde. Kino si kyekirooto ky'oyagala okulaba nga kituukiridde, kino kyekirooto ky'olina okulwanyisa mpaka amaanyi go galeme kufiira bwereere. So simanyi exactly ky'obadde osabye oba kikyokolako, naye manya nti omulabe Sitaani agolokosa okulaba nga akiteeka wansi, zina bigolokoka olaba nga kiyimirira. Nankunda Sharon naloose mu kyalo ewa maama mu lusuku, nalabyemu ekitooke nga kinyirira, kyadde kinyirira nnyo. Nange mu mutima ne ŋŋamba nti nange nja kusimba nange binyirire bwe bityo. Ne nva mu kirooto. Mukama yeebazibwe. Ekitooke okunyirira kiba kirungi, nga bwe tulabye ekya Sister Fooli kyo ekyakutuse bukutuse. Ekitooke okunyirira kiba kirungi. Nawe ekyoto kino kisignifyinga ekintu, waliwo ekintu kyoyinza okuba ng'obadde weegomba naye nga weebuuza muli oba kisoboka okutuukirira oba nsobola okukikola. With God all things are possible. Ndoza ekirooto kino kyakuwa assurance nti ekyo ky'olowooza okukola kisobokera ddala. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Sometimes Mukama Katonda atuwamu motivation n'akubikkulira ku by'omu maaso n'akulaga kubanga agenda okukulaba nga sometimes weetaagamu motivation. Motivation is very important. Oyinza okuba ng'obadde osabira kufumbirwa n'otanga oli mu ggawuni, Mukama akulaga n'omanya nti naatera, n'olyoka oyongeramu amaanyi, naye ng'osaba nga teri koolaba, amaanyi gakuggwaamu oluusi. Mukama yeebazibwe. Mukama kyava akubikkulira oluusi n'akulagako ku biseera eby'omu maaso katono, n'olyoka otabuka n'okuba buli muzimu gwonna n'ogutabiriimu. Mukama yeebazibwe. So kino kya assurance. Oba obadde olina ky'osabira oba ky'obuuza Mukama, idea eyinza oba nkopi bukopi. Mukama Katonda akulaga nti everything will be fine. Sennabulya Grace. Praise God, Brother Stephen. Naloose nga njagala kulya ffene naye nga buli muti gwe ntuukako ffene tannayingira. What does it mean? Wabula owandiise fence naye ndowooza kansuubire obadde otegeeza ffene. Mukama yeebazibwe nnyo. Kati ffene mukimanyi akiikirira mukisa bannange. Ffene akiikirira mukisa. Kati ekyokuba nga omunoonya nga tolabako ayengedde naye nga kwali naye nga tolabako ayengedde, kisobola okusignifyinga nti ebiro tebinnaba kutuuka. Mukwano gwange, ebiro ebinaatuuka ffene ajja kwengera. Oyinza okuba ng'olina ky'obadde oyagala ennyo ng'osaba Mukama ng'ofiirawo naye nga Mukama akulaga nti ojja kukifuna naye ebiro tebinnaba kukola ki? Ebiro tebinnaba kutuuka. Kyanjawulo omukko ogenda ku muti gwa ffene ng'onoonya olaba tekuli, nga buli muti gw'otuukako oyagala kulya ffene naye nga buli muti mukalu. Ekyo kiyinza okusignifyinga emptiness, lack. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Naye olaba ffene abaddeko kwali naye nga tannaba kwengera. Mukama bakulaga just be patient, essaawa yonna ffene ajja kwengera. Omukisa ojja gukwatako, sigala ng'opuresinga, sigala ng'osaba, sigala ng'onoonya Mukama. Kyebagambye nti ebiseera ebisinga waliwo ebirooto Mukama Katonda by'atuwa okutuwa motivation, okutuzzaamu amaanyi. Kuba Katonda tumuteekako pressure, ojja giyita pressure eri necessary kubanga Mukama Katonda yagamba tukole emirimu gye tumulage, yatugamba tumujjukize obutakoowa. Abajjukiza ba Mukama tebakoowa, ekyandikwala temukyerabira. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Kati Mukama kyava ajja n'akuwa promise, n'akuwa ekisuubizo. Mukama kyayogera kyakulaba emikwano. No, God loves me. Kyerinnya, okay. Praise God, Brother Stephen. My sister had a dream when my other sister found my shoes that were lost
and brought them to me. Okay. Okulotanga engatto zo bazikuddiza mukwano gwange kuba kuddizibwa kw'amagendako. Kuba kuddizibwa kw'amagendako. Ng'obadde osabira amagendako n'otanga engatto zo zibadde zaabula naye nga bazikomezaawo. Mukwano gwange Mukama bakulaga nti amagendako gali mu kuddizibwa. Kasi ekyoto ky'owulira n'osanyuka nnyo n'ova ne mu kusaba nedda. Kyekyoto ky'owulira n'oddamu amaanyi nongera ddala okusaba. Abe mbagambye nti Mukama Katonda atumotivatinga, Mwoyo wa Mukama atusonyiwako n'atubikkulirako. Wadde onoonya Katonda ku lw'amagenda n'otekyoto nga kino, Mukama Katonda bakulaga prayer answered. Mukama yeebazibwe. And number 2 ogambye, I had a dream. We were in the kitchen that that sister that found my shoes had a friend, male friend, who was going to give me a job, but he told me to put on the dress instead of trouser I was wearing. Mukama yeebazibwe. Ono yaloose ekirooto nga bagenda mu omulimu sitiiru y'omu, naye nga bamuwadde amagezi amugamba kyusa, ggyamu empale, oyambale skirt. Is it? Bamugambye ayambale dress, ayambale kiteeteeyi instead of what? Trouser. Kati wobeera omuntu ng'oyambala empale n'otwa ekirooto kifaananako bwe kiti ate oba olinda makulu kyamala. Manya nti ezo Mukama Katonda aba azikugaanye. Kadaddamu ozikulabamu ojja kufuna kibooko mu kirooto, tojja kukyagala. Ate embooko z'omu kirooto ziba ziruma, okubisa mu ssekuzo. Mukama waffe omulungi yeebazibwe, ziruma n'osinga ezamuguliwo. So bw'obadde oyambala empale zireke. Bw'obadde toyambala mpale, osooka ekino nga toyambala mpale, kitegeeza mukwano gwange oba weetaaga okuba ng'osaba. Weetaaga okuba ng'osaba Mukama Katonda okuba ng'akyusa ekyambalo kyo mu nsi ey'omwoyo. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Naye nga season eraga nti Mukama agenda kukola bulungi. Engatto zaakuddiziddwa ate eno Katonda olwota mulimu, but weetaaga okukolamu adjustments. Oba tolabe kyakukola obanga totegeera what is wrong, kano osooka okubuuza Omwoyo Omutukuvu n'addamu n'akubuulira specifically kyekikyamu. Number 3 ogambye, my cousin dreamt when it was my introduction and we are all happy. See, oli mu biro byo mukwano gwange, oli mu biro byo. Oli mu biro byo kakati. Si bwe buno obudde obw'okudda mu muzannyo, no bwe budde obw'okusaba mpaka kukutuka jjembe. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Budde bwakulwana lutalo mpaka. Praise God, Brother Stephen. I dreamt when I was in the house of my husband, but our bedroom was dirty, and I saw my husband sweeping the room. What does it mean? Okulaba ekisenge kyammwe nga kikyafu kiba kiraga obutali butuukirivu mukwano gwange regarding ekisenge kyammwe. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Oba weetaagawo okwegayirira. Olaba nga muli bufumbo obutali butukuvu, okwegayirira kuba kwetaagisa obukyafu Mukama bw'aba alaga. Okay? Soberanga wegayirira ku lw'obufumbo bwammwe, Mukama Katonda ajja kwongera okubikuleekeza kutire kyekikyafuwaza. Omwami waaba mulokole kubanga naye ogambye yabadde aswipinga ng'ayera. Osobola omugamba ne musaba. Omugamba ne musaba. Hope toli mukyafu. Manyi ebiro tebimu biba direct, manyi buli kyonna tukifudde kya mwoyo nnyo. Mukama ayinza okukulaga nti oli mukyafu kati omwami yayera. Mukama yeebazibwe. Ebiro tebibeera so direct. So ofuna ekyoto kyonna sooka okebere direct. Kitegeeza ki direct? Toli mu area eyo then okukebera mu nsi eyo kyo kiyinza okuba nga kitegeeza. Bwe bibeera direct Mukama ng'akulaga nti weetaaga okukola improvements mu ngeri gy'oteekateekamu ennyumba yo. But most of the times ekyoto kino ekyokulota nga ekisenge kikyafu beera butali butuukirivu mu ofiisi eyo ey'ekisenge nga byetaaga okuba nga bitereezebwa. Kyalo gambye another one. I was weeding cassava. We were 2 people in the garden, but the garden was not ours. There was the owner of the garden who told us to weed so that she can give us money. What doing it mean? Okay. Wali kumpandiika Luzungu lulungi.
Anyway, staff yaloose ekirooto ekyokubiri nga bali mu kukoola muwogo, kati nnyini nnimiro n'abagamba ke baadde bakoolera ssente tyabadde waabwe. Kitegeeza ki? Now most of the times ebirooto bino ebyokulima biba birooto bya kwegayirira, biba birooto bya kwegayirira mukwano gwange. Kati empeera ezo ssente zibadde agenda okukuba ng'omaze okulima, Mukama bulungi ebazibwe. But okulima kuno maybe with time Mukama nampadde ekisa nja bakola video y'okulima. Not every time okulima nti kuba kwegayirira. Sometimes okulima kusobola okulaga engeri gy'okolamu. Oluusi olima ng'omunafu, oluusi olima ng'olaba olima nnyo n'amaanyi, okabala wano okabala wali. Mukama waffe mulungi ebazibwe. Oyinza okuba direct engeri gy'oba ng'okolamu emirimu. Naye nga kino kyendooza nti kyakwegayirira, kyakwegayirira ate empeera egenda kuva eri Mukama. Naye nga olina okubeera wakifulu ku kirooto kino. Sometimes okuba nga muli ng'abaddu, kisinziira mbeera mudu y'ekirooto ekyo bw'ebadde. Mbeera nga mulaba nga muli ng'abaddu mulima mukwano gwange. So okubeera omuntu omwoyo gw'obuddu, waliwo abantu abaliko omwoyo gw'obuddu ogw'okukozesebwa, ogw'obupakasi. Mukama yeebazibwe nnyo. So we need to be very careful ekirooto bwe kyabadde nga kyonza kino kyakwegayirira. The Light World. Praise God, Brother Stephen Nalota, nga ngenze okugula something in the shop and they gave me the change, but when I gave offering to the pastor, he told me that my money is duplicate. And I gave him another one and he told me it's also duplicate. He asked me, where did you get it from? And I told him, I went to buy something in the shop. She gave it to me, like change. Kama famulungi ebazibwe nnyo. Kati ono mu kifo ekya ssente namuba muwaddemu bikipuli, duplicated money. Kakati bikipuli bye yaleese ne mu kkanisa kuwaayo. Mukama yeebazibwe. Bikipuli bye yaleese mu kkanisa okuwaayo waziggyeewa, bampadde wali ku dduuka nga change. Ekyoto kino kitegeeza ki? Ekyoto kino kisobola okukiikirira. First of all, ekyoto nga kino checkinga nga empaayo yeeyimiridde etya. Empaayo eyimiridde etya. Ekyo kimu. Ekyokusooka okubeera okikurepresentinga omukisa gwo kuwanyisibwa. Baba nga bakuwamu bikipuli, ezo ennamu ne bazitwala zonna gwe ne bakuwa ebikipuli. Okay? So okuba naye nga first of all okebera engeri gy'owaayo mu kkanisa. Bw'oba owaayo obuntuntu obutategeerekeka manya byebyo. Ebikipuli by'owaayo bitategeera buchenji. Mala ggulako ebintu n'owaayo buchenji, otuwa bifisse. Mukama yeebazibwe. So sooka weekeberemu engeri gy'owaayo mu maaso ga Katonda. Number 2, omukisa guyinza okuba nga gwawanyisibwa. Nabagamba banne omukisa bagubba. Mwajjukira bwe babba ogwa Esawu, bamubbako emikisa 2 miramba. Ogwa first born gwe yatunda we yanywamu supu w'ebijanjaalo, omulala etwaziza omukisa ky'omulala taata we gwe yali agaba nga agenda kufa, Isaac. Yakobo n'aguyaaya, mikisa 2 miramba, nnya ne gigenda, n'asigalirawo awo ng'atangaala. Ekito kinti omukisa bagubba. Nasali Hadija. Naloota nga tusamba akapiira naye nga abakazi bokka, kyokka nga ttiimu yange erina abazannyi 3 ate nga eri endala ejjudde. Kati ne ŋŋamba master nange nnyingire nzannye, n'aŋŋamba nti genda okyuse. Bwe nakyusa ne baŋŋaana okuyingira, baŋŋamba bireke, ate nga ŋŋenda okulaba nga ttiimu gye tuvuganya famire emu, ng'abazadde, abaana, abako, bakamwana, abazzukulu, nga tuvuganya extended family.
ne binsobera era ttiimu yange baagikuba, naye ekyasinga okunnyiiza kuŋŋaana kusamba ne batukubya. Mukama yeebazibwe. Naye eba ne bawandiise mulimu mistakes nnyingi nnyo nnyo nnyo. Eba ne bw'oba owandiise ekintu kyonna wano ddamu oddemu okisome mu mikwano gyange, option y'okweditinga weeri, otherwise okubisoma biyungayunga nga oluusi sometimes bitawanyaamu kwandi most of the times obudde tuba na butono. Sister waffe okulota ng'osamba akapiira si kye nkyogerako nnyo nti ekyappeninga mu kapiira ako gaba makulu g'ekirooto. Kati akapiira kano mwe muli basatu, babaddemu basatu musamba ttiimu nnamba. Ttiimu nnamba no zibeeramu abantu 11, so bwe kiri 11 against basatu, bakyala bokka. Mukama Katonda gamba agenda oyambale naye teyasambye kapiira, ne babakuba ye ng'ali bbali. Kati ekyokuba nga mubadde musamba against one family, wandiba nga waliwo amaanyi ag'enjawulo okuva mu famire eyo. Mukama yeebazibwe nnyo. Wandiba nga waliwo amaanyi ag'enjawulo okuva mu famire eyo nga ge gakutte famire yammwe yonna, gakutte famire yammwe yonna naye nga gava eyo. Kyova olaba kati gwe omulokole gwe bagambye sooka odde wali ebbali katukube bano bakitegeere. Mukama yeebazibwe. Oba kuyingira akapiira wandikubye bali ne bakitegeera kuba gwe omulokole oli wa njawulo, oyingira mu nsi ey'omwoyo. That's why wadde olina okutuula ebbali. So just ekirooto ebeera message, sikaba kapiira kaddala naawe okimanyi, ebeera message. So Mukama kyageza kukulaga nti waliwo amaanyi agabakutte, naye gwe oyinza okuba ng'oli exempted. Kati mukwano gwange yimirira olwana olutalo, olwana olutalo gye buli omu, buli muntu yenna omuggyeyo, otherwise famire bakuba n'ab'emikwano baakubawangula, naye oleme kuwangula mu linnya erya Yesu. Yimirira odifendinge famire. Majolini Shamsa, okay. Shamsa. Naloose waliwo omukazi omukadde gwe nnyumya naye ng'ali mu kuŋŋamba nti oyo omwana mulondoola lwa linnya lyange. Ne mubuuza nti ekitegeeza tumukyuse erinnya? N'ansekerera ng'alaga nti tekisoboka. Omukazi oyo yabadde alina amannyo nga gaasiriira, ate ne ndaba nga waliwo asena obuugi ng'abuteeka mu bikopo nga nze mbugabula eri abantu, naye nga n'oyo omukazi namugabudde. Mukama yeebazibwe nnyo. Kyoto mukiwulidde bulungi staff Majolini. Simanyi oba erinnya bategeeza liryo oba wadde olina gw'osabira aba omwana wo, naye nga waliwo abonaabona ku lw'erinnya ng'ekyoto bakiwulidde. Ayinza n'okuba ggwe buuza, genda obuuze erinnya lye ery'ekika, wansi tulirabawo. Genda obuuze erinnya lye ery'ekika, obuuze bazaddewo, mwazibula mwani ono, oba jjajjaawo oba akyaliyo. Ajja kukugamba munnaaye nno waliwo ssengaawe eyo yali bw'ati ne bw'ati, oba jjajjaawo omukazi azaala jjajja wa jjajjaawo yali bw'ati ne bw'ati, n'embala eyo bajja gikubuulira. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Ensonga lwaki baamukutuuma. Kati waliwo amannya agamu nga tegalina buzibu, naye waliwo amannya nga omuntu oyo bannange, bano abantu babaako ki, n'emyoyo gigenda kukulondoola olw'erinnya. Waliwo amannya ge batuuma omuntu olw'embeera oba oluusi eyaliwo, oluusi emisambwa gimutambulirako, oluusi yatambulirako empewo z'ekika, oluusi waliwo omuzimu ogumutambulirako kaakati bw'afa gwe ne balikuwa. Kati naawe n'otandika okuba nga oli otukalinga identity y'oli. Mukama yeebazibwe. Ate emizimu tegyekunoonya buli wantu wonna. So waliwo oyitako okukyusa erinnya, ky'oba olaba bamubuuza ebyokukyusa erinnya yakusekeredde busekerezi ng'alaba tekisoboka. Aba n'ekintu ky'okukyusa erinnya si kintu kyangu, si kintu kyangu nnyo, naye kyangu nnyo, kyangu nnyo no mu Yesu.
erinnya olijjako n'oliteeka wali n'ogamba omwe waawo n'erinnya lyammwe. Esobooza Mukama ajja kwongera okubikula oba mwana wo oba ggwe. Regarding ekyokuba nga obadde ogabula abantu nga basse n'obuugi naye ng'omugabula, ekyo kikulaga nti n'otonera akunoonya lwa linnya naye olaba n'okufiirizibwa so siyinza okuba nga ye ggwe. Ono omukazi yasiira amannyo anywa obuugi bwo akunywera obuugi manya nti abaafiiriza batta emikisa gye bali mu kwonoona mikisa gye. Obuugi bw'olaba anywa gw'ogabula manya nti ali mu kutta mikisa gyo. Sarah, praise God Brother Stephen. Sarah, mbadde nsaba Mukama andage nzibatisa Mukama Katonda ampe omwami ne ndoota nga nfunye olubuto. Mukama wange n'ambuuza wayagadde omwami wange? Ne muddamu nedda, nze nnina omusajja wange kyokka ndi Saudi, sirina mwami. Okay. Reply me because I'm scared. Mukama yeebazibwe. Osaba Mukama akuwa omwami ofuna lubuto. Mukama akubuuza olubuto lwa mwami wange. Anyway, nabasuubiza okukola vidiyo ekwatagana ku by'embuto bino. Bijja kugumiikirizaamuko wakyaliwo ebikyankwatakwatamuko naye nga ssaawa yonna ejja kuba nga ebatuukako ekwatagana ku mbuto. Sange kijja okugamba nti olubuto luno no necessarily nti ogenda kufuna olubuto. No. Olubuto lusobola okukiikirira ekintu ekirungi. Nabagamba osobola okukiikirira ekintu ekirungi ekigenda okujja. Kigenda okujja kati simanyi exactly mu kirooto lwabadde lwani wagambye olina omwami, waddeko n'omwami yenna mu kirooto gw'omanyi nti oli mwami wange. Wabadde oyogera bwogezi. Mukama yeebazibwe. Ebiseera ebisinga n'obuto otegeeza nti waliwo ekintu ekirungi ekigenda okujja. Weewaawo lusobola okubeera nga kibi, kisinziira engeri bw'oba owulira mu kirooto ekyo oba bwe kiba kifaananye kyonna ayi wamu. So kye ndowooza nti oba nga adde osabira mwami onoonya Katonda, Mukama akulaga nti ssaawa yonna mwami ajja kujja, ssaawa yonna ajja kuzaala ekirungi. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. Ojja kwongera okutegeera amakulu g'ebirooto by'embuto bwe nnaakola vidiyo eyo ekwatagana ku birooto by'embuto. Njaba nkolamu ne vidiyo ndowooza ey'abaana, kuloota ozadde omwana, oloota olina abaana, simanyi biki byonna ebikwatagana ku baana. Vidiyo nayo tujja gifulumya ssaawa yonna bbanga ttono. Mpozi okuloota nga ex wo takufaako oba nga akwegaana ate nga nange mwekweka kitegeeza ki? Tange ex wo akwegaana ng'ate nawe omwekweka era ndowooza era nawe oli mu mwekweka. Mukama yeebazibwe. Naye akwegaana kindowooza nti endagaano ziba zikuutuka wakati wo naye, endagaano ez'omwoyo. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. Manyi waliwo endagaano ezibeerawo nga zoogera buli wamu ze zikukulembera. Oloota ex buli kaseera, kati bw'oloota nga akwekweka nga akwegaana akwegaana nga nawe omwekweka, manya endagaano ze ziba zikola ki? Ziba zikutuka. So yongera bwongezi kusaba. Then ogambye ekirala and dreaming when they are braiding you the hair naye nga zikoma wakati akusiba ne yeekanga teziwedde. What does it mean? Karo Iraq ewali Saddam Hussein. Katonda wange mwenna ab'Iraq banne tubatumidde nnyo, mwenna bali ku mawanga, bali Saudi, Qatar, UAE, Uganda, Germany, USA, mwenna banne tubatumidde, UK, weewalala bannange. Yogera gy'oli bannange, mutere mu comment section. Nze ndi Uganda, nze ndiwa. Mukama yeebazibwe. Mutere mu comment section so tutegeere abantu gye basinziira bannange. Bonna mwaya mu ngobe namwe muteekeyo. Okuloota nga bakusiba enviiri ebisinga nabagamba nti kibeera kitiibwa kya Katonda. Most of the times ng'olaba enviiri zo zinyumye bulungi nawe kituuka ku nviiri ge makulu g'ekirooto.
kalula nga bakusibye tebiwedde, kitegeeza mukwano gwange nkulaba tebinyumye oba oluusi tebiwedde, kati ngono tebiwedde ate akusiba yeekanga towedde bulungi. Most of the times kitambulirako ki kya kuyita omwoyo gw'obutamaliriza kintu, so okutambulirako ekiswalo, okutambula enviiri teziwedde, so okutambulirako ekiswalo because kino kita completingiddwa kisobola okuleetako ekiswalo. Mukama yeebazibwe. So Mukama bakulaga nti waliwo weetaaga okuba nga ofinishinga weba bitannaba kuggwa mukwano gwange, ekitiibwa kya Katonda kisooka ekirabisibwe ku ggwe. Weetaaga okuba nga wekolamu omulimu. Kati awunoonya bulungi Katonda, endagaano za X zino mwegaanire ddala ave mu kwekweka abe nga takyalabikirako ddala. Yongera okuba nga osaba, Mukama ajja kwongera okuba nga akutereeza ddala oveeyo ng'okompletingiddwa bulungi, ng'ofully delivered, nga wenna olaba onyumye bulungi nnyo, omutwe gunyumye. Kwagala Pamela agamba kati yesterday I had a dream wanting to buy a big fish and I asked the seller. He told me it's 10K. So after I told him, okay, how much is the small ones? And he told me 3 to 4K, and I bought the small ones and I gave him 50K in real, and he said I don't have change. After I saw fire coming from heaven to earth, and I asked someone, what is the meaning of the dream? What's the meaning dreaming dead people? In the dream, he told me it's not that all dead people are evil. Most surprising, the voice was of my late dad. Mukama yeebazibwe nnyo. Taata waffe eyafa tuvunulidde ekirooto, ti si buli muntu yenna omufu nti aba mubi. Mukama yeebazibwe. Nga maze okubuuza amakulu g'ekirooto ekyokuloota omufu, akibuuza omufu gwe, amakulu g'okuloota omufu ki? Si buli mufu yenna nti mubi. Mukama yeebazibwe nnyo. Okuloota omufu, ebiseera ebisinga omufu akiikira kufa, tekiba kirooto kirungi, naye nga bino bagamba nti ebiseera ebisinga Bayibuli egamba nti aweereddwa bagamba atya? Beesimye abafu abafiira mu Mukama waffe Yesu, abafu abafiira mu Mukama waffe Yesu abo tebaba babi, baba babi. Kati ng'omusumba wo oluusi n'afa, Mukama asobola omuyisaamu era obubaka sitiiru, osobola okumuloota. Mukama yeebazibwe. Naye bano abafu bano abafamire bano ebiseera ebisinga bano bw'omuloota ebiseera ebisinga ne biba birungi, ebintu byonooneka bwonoonesi. Mukama yeebazibwe. Byonooneka buki? Bwonoonesi. Then regarding kino ekyasuuse ekyokugula ekyennyanja, okugula nabagamba mu nsi ey'omwoyo buli olaba ekintu kyonna kye bayita okugula, ebiseera ebisinga ebeera ssaddaaka, sacrifice. Ssaddaaka ze tuwaayo mu Katonda mulimu okusaba n'okusiiba, mulimu ensigo, mulimu okuwaayo omubiri gwo gwe nga ggwe, infact n'okusaba n'okusiiba mwe kukuwa nga ssaddaaka maaso ga Katonda. Kati kuno kwali kusaba na kusiiba mukwano gwange olina okgendamu 10K 10 days, naye nogamba kangende 3 to 4, 3K 4K wa 50 real bakwe change. So if obanga baguze buno obutono wadde olina kugendera kinyenje kinene, nogamba okugule buno obutono 4 to 4K, 3 to 4K, zino ziba nnaku za kusiiba. You can fast 3 dry, Mukama waffe yeebazibwe, oba 4 dry. Kwekyo obadde osibira, kyobadde obuuza kyobadde osabira, ngira nkusaba n'okusiiba mukwano gwange. That's better. Agamba praise God, Brother Stephen, thanks for the good work. Nalose guy, he used to quote me. Okay. Though we didn't go far with it, we didn't meet, we were only talking on phone. He is a Christian, but by that time he had a lot going on in his life, so we didn't go far with it. But I recently namulose nga he is holding 2 pairs of sandals in his hands. One pair was mine and the second one was for him. Naye nga
nkutufu ng'azitwala ku mutunzi. Omutunzi azitunge naye bwe yabadde azitutte ne wajja akasajja nga kampi nga kankwana ne nkwata omuggo ne nkagoba emisinde. What does it mean please? Kye ndowooza nti engatto zino z'abadde atwala ku kyalaani ziyinza okwerepresentinga okuba nga restoration, okuba nga agala kuzza buggya, ayinza okuba nga akulowoozaako. Alina bingi ebyali bimutwala ne kati ayinza okuba nga ayagala kudda mu bulamu bwo. Ekiyinza okurepresentinga restoration. Kano akasajja akabadde kaagala akasajja akampi naye akasajja kumpi bannange, kafuupi, akagobye n'omuggo. Mukama Katonda. Kyetooza kino ekyoto kya restoration, beera ng'osaba Katonda restoringe buli kintu kyonna. Mukama restoringe amagenda agaakutuka olw'ebizibu by'ensi eno. Mukama restoringe ndiba nga yali muntu wa mulamwa. Tusabe Katonda restoringe buli kintu kyonna. Kano akasajja kakwatire ddala omuggo kagobere ddala. Kano ke kaagala okubyonoona. Kano akampi kano kaagala okuleeta ebizibu ebirala. Nabukkonde Rukia. I got another dream when I have gone in the village where my grandma is born from. We were at the burial, but I didn't know who was dead. The people came on the burial and told me, Kulika baby. In the dream, I had given birth to twins. Now I saw myself carrying two babies who looked like in the picture of my real baby. One was dirty and one was clean. What does it mean? Kama ibazwe kuzaala abalongo. Abadde alina abalongo. Kulika baby ate bafaanagana ng'omwana we kennyini ate ali ku maziika. Manyi ebirooto ebibeera complicated nnyo, atamanyi ani afudde. Omwana omu atukula, omulala mukyafu. Kati mukwano gwange, ekyoto kino eky'okubeera ku maziika, guno gubeera mwoyo gwa kufa. Gweka mwoyo gwa kufa, gwinza okwagala kwatakinga mwana wo. So sooka olwana olutalo olwosazeemu amagombe n'okufa. Nabagamba bw'olwanagana n'omwoyo guno okubeerako n'omwoyo gwa backfire. Wa backfire ate same time family n'ogiwonga mu musaayi gwa Yesu Kristo. Kuba gubuzaabuza. Osobola gwonna ate ne gukimamu omulala. Mukama yeebaze. Family n'ogiwonga mu musaayi gwa Yesu. Olwana olutalo omwoyo gw'okufa guno okubira ddala. Sometimes guno omwoyo gw'okufa gusobola okuba nga gulina kye guzza okutta. No necessarily nti muntu. Sometimes waguzza ozikiriza. Kati ebiseera ebisinga okuzaala abalongo kuyinza okukiikirira olw'osa emikisa emirundi ebiri Mukama gy'agenda okukuleetera nga double blessing. Kyentegeeza nange ngenda kukola vidiyo bakwatagana ku baana ne ku mbuto. Sawa ina vidiyo ezo bbiri ngenda zikola. Ziri detailed bulungi nnyo, zijja kuba nga zituyigiriza bingi. Mukama yeebazibwe. So nga mulaba azze okuba nga abizikiriza. Era ekyokukola kuyingira mu kwenenya kubanga alabye omwana omukyafu. Mulala nga muyonjo mulala mukyafu, kuyingira mu kwenenya maaso ga Katonda. Tukuba omwoyo guno ogw'okufa nagwo tugukubirako. Tukaba Mukama Katonda restoringe buli kintu kyonna Mulabe Sitaani kyabadde agenda okuzikiriza. Baba abantu Mukama restoringe. Bwe baba waliwo Sitaani byaba yagadde okuba nga azikiriza, byonna tusaba Mukama Katonda tugamba Mukama restoringe buli mulabe kyabadde agenda okuba. Mukama restoringe buli mulabe ekyange kyonna kyabadde agenda okukola ki? Okubba. Shami Gasha. Praise God, Brother Stephen. I was praying before sleeping. Then I felt something falling
on my head 2 times. At first, it was not strong, but when I felt it, I continued to praise God. eh, uh, Praise God very much. Then, a few minutes, I was in the middle of deep praying, and I felt it again. And the second time, it fell on my head so strong, and I felt like ice. Felt like ice was put on my head. But down I was sweating too much and felt like trembling. But I continued to pray deeper as I was casting out bad spirits out of my life. So after I slept and I felt in the dream like I was praying still. But what shocked me, I shouted so loud, Jesus Christ, with a trembling voice, and my roommate woke me to pray, but I was already awake. After the loud sound I made, I was trying to recover everything I dreamt. It all disappeared. So I prayed and read Psalms 91 and I went back to sleep. Again, I woke up after some time, though I didn't shout, but this time I had a bigger clue about the dream that we were praying and someone is leading the prayers, but the people I'm praying with, I don't know. I don't know them up to when I woke up and I felt like I was praying all night in the dream, but I didn't remember the dream clearly. Right now, I'm the days of praying and fasting, but this that happened, I don't understand. Okay, please help me. What's the meaning? God bless you. God bless you too. Ekyo tekibadde kiwanfana. Kiro kyonna mpaka ku makya tuloota. So mukono waffe n'agamba yabadde awulira, yabadde ali mu kusaba nawe ekintu nga kimuko ku mutwe nga kiringa ice, n'asaba n'agoba emizimu. At first nekyeyongera ne kibeera ttaafu, n'agoba emizimu. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Kakati okulekana Yesu mu kirooto, mukwano gwange manya yataaka ebeereze. Kirowooza Mukama yabadde akusumulula. Manyi mu process y'okusumululwa ataaka olusumululwa Sitaani akwataakinga. Tomulaba abantu babasabira mizimu ne gitandika okwogera. Ono wange baamumpa, ngenda naye at least naye nga simuta. Ne kati bw'obeera wekka ng'oli mu kusaba, kagala Mukama akusumulule. Kati onaagwa eri ate oyogere, ani anaaba akusabira? Tewali abagenda kukusabira, kitegeeza nti tolina kugwa eri, omuzimu tegulina kwogera kuba tewali agenda kukusabira. Kati Mukama Katonda balina okuyisa mu deliverance. So kindowooza kino kyadde kyakusumululwa naye yabadde ataaka ya mubi. Emanyi waliwo emizimu egitaagala kuva mu bulamu bwaffe nga giwulira bulungi nga giri mu ggwe oba nga baagukusibirako. Guliko ssaddaaka ze baakolerawo nga gwe naagwo muli kitole muli omu, kati nga tolina bw'okukola ki, okujjako ng'ow'amaanyi nga Yesu azze n'akuggyako. So kindowooza kyadde kyakusumululwa, but ataaka yabadde so severe. Yongera okuba ng'osaba, yongera okuba ng'onoonya Katonda, Mukama ajja kukusumululira ddala completely and oluso. Cricket kalungi. Okay. Praise God. Brother Stephen, I had a dream about 3 snakes, ekirooto kya misoto 3, that were in our house in the ironing room, mu kisenge mwe bagololera. They were doing nothing, looking at me while passing each time I did, till I decided to lower them outside of the house. Tekirina kimukola okujja kumutunuulira paka we yasazeewo oba kikasuka wabweru. I did, and so the first green snake followed me as I lowered it outside. I lowered it outside to some tree, but I tapped on the tree trunk
and I fell down as I struggled to get up before the snake reached me and disappeared. Tubuzabuzizaamu awo. I went back in the house and I found the second one moving towards my bedroom, and I went through the window to my brother's room through the window, and I called out his name, and I told him that a snake has entered in his room. He woke up and struggled it off his shoulder. It also disappeared. When I went back to the house, the third one had gone. It wasn't there. It had disappeared. What does it mean? Kama bulungi basube. Emisota gyabadde gifuuse emisota buli wantu wonna. Now okulota emisota bwe giti most of the time kikiikirira ddogo. Ddogo ng'olota emisota bw'oti mukwano gwange. Aye mukwano ne woolota omusota ng'ogulaba naye nga tegulina kye gukola. Abamu oyinza okulota omusota ng'ogulaba mu nnyumba nga guli ku byagwo, gulaba guli waggulu gutambula. Omusota kye kisolo ekisinga okubeera tricky. Mukama yeebazibwe, Bayibuli eguyita mugezigezi. Kati osobola okubeera monitoring spirit ng'omanyi okumonitoringa naye nga gwe tomanyi. Olw'olisalawo kubanga okola ekigenda mu maaso golokoka n'otegeera nti bulijjo teguli awo kutunuulira butunuulizi. Mukama yeebazibwe nnyo. So ate ndowooza nti oyinza okuba nga ddogo. Sometimes emisota gagira ekikira emyoyo gy'ekika. So sumulula essaala ey'amaanyi, Mukama Katonda ajja kwongera okubikkulira naye nga manya nti waliwo attack ey'amaanyi ku famire yammwe. Waliwo attack ey'amaanyi. Emisota gisumululeko fire naye gikutegeere. Mukama yeebazibwe. Brother Stephen, I dreamt that I was at home where I was born from, and I found 4 men going to the party with my father. Those 4 men were putting on suits, and my father was putting on a yellow shirt, which was not clean and not ironed. When I see him, I asked him, "Why you put on this shirt?" He told me that this is only shirt I have in the house. Then they seated in the car and go to the party, and they left me home crying. What does it mean? God bless you. Kati bakulese okaa buli mwana muto. Daddy agenze. Sitaffe yalose ekirooto ng'alaba daddy we n'abasajja balala agambye bana nga bagenda ku party, naye nga abasajja bali bakubye amasuuti banyumye, daddy we ng'akubyemu awo ekitisaati kye ekya yero ng'ate n'okugolola si kigolole. Ndowooza bakyabadde na kyenaalimu kya Museveni. Namubuuza nk'oyabadde, n'agamba ekyoka kye nnina. N'agenda n'asigala wano ng'akaaba. Babadde akaabira kita kitubuulidde. Mukama yeebazibwe. Now ekitisaati kino ekya yero kiripresentinga busibe mukwano gwange. Bunobeera busibe buli ku nnyumba ye wammwe. Taata wo as the head. Obusibe bwa nnyumba ye wammwe mukwano gwange. Ekitisaati kya yero kale representinga busibe most of the times. Busibe ate gyaba nasinga olole gamba omukolo tagunyumidde yadde. So beera ng'omuteeka maaso Katonda, beera ng'omusabira bw'oba nga olamu butuufu embeera gy'alimu si nnungi. Osobola okuba nga manya mulina bataata nga babazadde nga butuufu embeera si nnungi, naye nga guli mu kibuga weeyagala. Weeyagala ogamba baali banafu bo tebaali tebaagala kukola, kati gw'okola gw'ow'amaanyi. So olanga embeera ya mukadde wo si nnungi, mulabirire. Mukadde omulabirire, kyonna ky'oba osobodde ng'akyaliwo ku nsi eno ojja kwetuka okwagala okumulabirira bannaye gwe Nakyozeni nga tomulabako nga wejjusa. So mulabirire bakadde bammwe. Naye nga beera ng'osabira ennyumba ye wammwe yonna, beera ng'osabira famire, beera ng'osabira muzeeyi wo. Osobola omukwegayirira Mukama Katonda agenda kukolera ekisa, agenda kumusumulula. Sharifa Najjuma. Mukama yeebazibwe. Brother Stephen, naloose nga mukama wange asala yunifoomu yange gye nabaddemu ne nvaawo nga nkaaba. Kitegeeza ki?
okulota nga basala yunifoomu ye weba ya ku mulimu mukwano gwange manya nti bibi ku mulimu. Ebeera ate akamanya essaawa yonna omulabe sitani kugenda kumulabako nga gyatambuza bigere akwateko ne mu ngalo agambeko hello how are you nzuuno ntuusi. Mukama waffe omulungi yeebazibwe kuba kwonoona mirimu gyo mukwano gwange yunifoomu eba ya mulimu. Then after nendaba nga nkima amazzi, simanyi oba kirooto kyekimu, ogambire nendaba nga nkima amazzi ku taapu, nendaba nga taapu gye ndiko abantu bangi. Then I went to another one but then I realized that the one I left had finished. Then I went back to the first one and I got the water. Then I told my son to carry for me, but he brought the one that was not mine, and it was in a bag pouring. Then I told him to take it back. Then the lady told me to have my phone which I had left behind, and she told her child to give me even the sewing machine. What does it mean? Thank you. Okay. Kakati kirooto kino kitegeeza ki? Staff yalose ekirooto yunifoomu ye bagisaze, agambye naddamu n'alaba nga agenza okukima amazzi, taapu gye yasookeddeko abantu bangi, n'agenda ku yookubiri yabadde akyali eyo, n'ajjukira nti kati esooka bulabika buweddeko, n'akoma okwesooka n'afuna amazzi. Kaakati ate bw'amala okugafuna ate n'agaleka awo n'agamba mutabani we agamuleetere. Atuuse eka mutabani yaleesemu malala, ate agaleetedde mu nsawo ate gayiikayiika gayiiseyiise. Ate mutabani gazzeeyo kakati oleetemu agaffe. Mukazi n'amukwata n'amuddiza essimu ye gye yali yeerabidde somewhere. So kituufu kiri nti waliwo ataaka kye ndowooza ku by'emirimu gyo okusinza ku kyoto gye kyatandikidde eri, wandibaawo okulumbibwa ku lw'emirimu gyo. Number 2, eno gye tuyingidde mu mazzi, solution ya kunoonya mafuta. Eno gye wagenze ku taapu si ya kintu kirala kyonna, naye oli mu kwetooloola bwetooloozi odde eno ate n'amafuta go gakulemye okutwala, kati ate otumye mwana ate n'azze gayiikayiika. Mukama yeebazibwe nnyo. So kyenooza nti Mukama Katonda ayagala ggwe nga ggwe, si byakusabira si byaki, ggwe nga ggwe yimirira mukwano gwange obe ng'olwa n'olutalo luno olugguse. Todda mu kwetooloola, todda mu kubyangabyanga nga Lutti. Lutti bamugamba akwatemu ebyanguwa kibuga bagenda kyokya n'adda mu kweringalinga. Was malingalinga around, malayika n'amukwata ku mukono n'amufulumya ekibuga ne bakyokya. So now you are malingaling around instead of doing what you're supposed to do. You are malingaling around, involvinga muno oli eno otambula odde eno eri kwetooloola bwetooloozi. So yimirira osabe, tonafuwa, yimirira osabe, noonya Katonda, todda mu kunafuwa. Essimu y'okuddizibwa kitegeeza communication y'okuddizibwa wakati wo ne Katonda. Abagamba kasita essimu ye kuvaako ekyo tomanya nti most of the times ebeera mpuliziganya gye baba bakoze ki, gye baataaginze. Kati oyinza okulaba nga bulamu bwo obadde onafuye mu kusaba. So ng'oli awo oli mu kwebuuza bibuuzo weetoolodde eno dde eri, yunifoomu bajja gisala. So mukwano gwa yimirira olwana olutalo, olwana omulabe sitaani tatuula. Prosin naaba agamba praise God, Brother Stephen, my husband, your husband, yaloose amagi eggs nga enkoko eri mu kugamaamira, ne wabaawo abantu nga bajjako enkoko amagi bagamuwa, kyokka ate nga etandise okwalula. And he said, muzzeewo amagi enkoko egaalule. What does it mean? Baby, thanks. Kitegeeza bazzeewo amagi enkoko egaalule. Bakaba yeebazibwe lwaki bagajjawo ate n'abagaalula. So ekyoto kino kitegeeza mukwano gwange waliwo abantu abaagala okuba nga bamufiiriza, kumufiiriza. Enkoko egenda kwalula amagi ate bagajjawo ate beefuula bamuyamba. So mugamba very careful, musabe. Wandibanga waliwo abantu abaagala okuba nga beefuula abalungi naye nga babi. Okay?
how can someone ajjawo enku amagi g'enkoko eyalula mbu ate agakuwa gali agoba galya. So bw'aliba nga waliwo abantu abatali balungi mu bulamu bwe abaagala okuba nga balinga balungi naye nga kigendererwa kyabwe kyakumusuula kyakumufiiriza. So pray against it. Ekyonna Mukama kyakulaga akakwadde amaanyi agakijjawo yabala mubuzimanyi olwa n'olutalo. Noeline dreamed while an old woman vomiting on my clothes and nakolako pupu but my mom took them and washed them. Omukazi omukadde ono kuno kuba kwonoonera mukwano gwange. Sometimes omukazi omukadde asobola okukikkira Jezeberi ng'olaba okyalina bya Jezeberi by'otambuliramu. Asobola okukikkira Jezeberi, asobola okukikkira abantu ababi aboonoona obulamu bwo. So manya nti waliwo omukwano gwange ekyokwonoonera ekyambalo kyo, ekyokwonoonera identity yo. Kakati mukwano gwange lwana olutalo, engoye zo ze musaayi gwa Yesu. Engeri gy'oddingamu n'ebirooto bino oba ng'olaba ekyo kyonna ekitali kya Bwakatonda ekyekusaani Jezeberi, ekyo kireke ate wenenye maaso ga Katonda. Okuba bulungi omukazi ono ayonoona. Sometimes okubeera ekyekika, sometimes okubeera eddogo. Sinza kyoto kyonna bwe kiba kifaananyi. Naloose nga bampisaako omufu ng'ali mu keesi. Bakuyisaako omufu ng'ali mu keesi bamutwala wa? Anyway, guno gubeera mwoyo gwa kufa mukwano gwange. Gubeera mwoyo gwa kufa. Olaba bakuyisaako omufu osanga gwe kennyini gwe bayisaawo wadde oli awo weeraba. Oba omuntu wa famire yo. So mukwano gwange guno mwoyo gw'okufa gw'oba olina okukuba. Nababulidde engeri y'okukubamu okubeera mu backfire teweerabira. N'okwemuka mu musaayi gwa Yesu ne famire yo yonna okubeera mwoyo gwa kufa. Nantongo Joyce. Mukama yeebazibwe, naloota nga banziriza paasipooti yange n'empapula zonna ezinkwatako ndiyira kakitegeeza ki. Now ekirooto kino kisobola okubeera so direct ng'olina ebintu bye baakuggyako physically oba gye wagendeera oba nga yonna gy'oli ne bakuggyako ebintu byo bino naye ng'obadde okkiriza Katonda okuba nga bikuddizibwa. So okubeera ekirooto ekyokulaga nti Mukama Katonda agenda bikuddiza nga kiri so direct. Now bw'oba ng'olina paasipooti yo tolina kintu kyonna kikubanjibwa nota nga paasipooti ekuddiziddwa n'empapula zonna nga sitaffe bw'atugambye, kyolina okutegeera nti eri mu nsi ey'omwoyo bibeera byawambibwa. Gamba amagenda ago gaba gaawambibwa. And sometimes kino ekyokuddiza paasipooti yo n'ebipapula byo okusa ebisinga mulaba ayinza okuba nga yakubako identity yo. Kati nga Mukama Katonda gy'ali mu kukola ki? Okuba nga restoring, okuba nga akuddiza. So kisinziira mukwano gwange ky'oba obadde osabira. Ky'obadde osabira exactly kyakusanga kiri mu layini eyo. Naye nga it is more of kyolina okutegeera kya restoration. Mukama aba restorinze ekyo omulabe kyabadde yakubbako. Justin Suubi agamba nze ndoota nga ebimotoka ebinene byagala kuntomera, oluusi okunyigira wakati, oluusi nga bingwira oba nga binninnya. Mukama Katonda. Ate nga ndoota nnyo konvoyi ya Museveni nga eyitawo nga batwala ebyokulwanyisa bingi. Okay. Museveni mmulootako konvoyi nga batwala byakulwanyisa. Kakiti omuloota nga akuwa ekibaasa ky'essente. Ono gambye otanye ebintu ebimotoka bikutomera byagala kugwira. Katonda wange. Manya mukwano gwange nebeera ataaka yennyini ku bulamu obwo. Ebimotoka bino ebyagala okukutomera, ebyagala okukugwira. Webeera nga weesabira mukwano gwange. Sometimes abantu abaloota ebirooto ebyo babeerako ddala omwoyo gubalondoola ogwa accident. Omwoyo gwa accident nga gubalondoola. Osanga otomeddwa akagaali owaaki. So mukwano gwange beera ng'osaza mwoyo gwa accident. Beera ng'ogusazaamu. Kola bikugwira bikutomera.
okwota konvoyi ya Museveni nga batwala byakulwanyisa gwa lutalo n'akamusa Mukama akozesa nnyo Museveni. Kinoza ni Mukama Katonda kyagamba bali byakulwanyisa olwa n'olutalo. Si biseera bya kuwummula ng'olaba emmotoka bikugwira. Olw'amanyi agagoba agaagala okukusaanyaawo, gakuyiga buli kaseera gaggezaako. Kati kiba gy'oli okwambala amaanyi n'obuyinza n'olwana nga tebakudominatinga n'owangula. Ko tukakoma awo, mwebale kumpuliriza. Mukama Katonda abawe omukisa ogw'amaanyi, mubeere bulungi, mweraba.